Abasomesa abayizi n'abazadde obedda bali bulindaala nga balinze ekitongole kyonneebu okufulumya ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'omukaaga era olutegedde nti bifulumye ne batandika okukebera amasimu gaabwe okumanya bwe baakoze. Ku masomero ga St. General Schools ettabi ery'Ebombo ne Kabalagala agatandikibwawo omukungu Mike Kironde baatuuza abayizi 372 nga bonna bayitidde waggulu era kibadde kijjobi. Abaana baffe bayitidde waggulu ddala. Tulina abaana babiri abafunye points 2 ne baddirirwa bannaabwe abalala 12 nga balina points 19. Ate n'abalala nga bakoledde ddala bulungi mu arts ne mu sciences. N'olwekyo twebaza Katonda olw'obuwanguzi obwo ate mu subject zonna twebaza abayizi baffe. Akulira essomero lya St. Janani ettabi ery'e Kabalagala Emmanuel Mwebe agamba nti omutandisi w'amasomero gano omukungu Mike Kironde abadde musaale okulaba nga abayizi bano bakola bulungi. Ntwala omukisa guno okwebaza ba directors baffe olw'obuwagizi ne support gye batuwa ffe ng'abasomesa ne tusobola okuggusa omulimu. Bw'atasabye gavumenti okubakwatizaako n'ebyokozesebwa mu kusoma naddala mu nsoma empya okuli obutabo n'ebirala bagonjole abaana b'eggwanga abatuukiridde. Naddala textbooks eza A-level curriculum eno empya nga bwe yatuyambako ku ya O-level n'eno bongere si ffe nga Janani yokka naye eggwanga lyonna tusobole okulungamya obulungi ebyenjigiriza by'eggwanga. Twogeddeko n'abayizi ne beebaza omutonzi abakwatiddeko. Nebaza director owa Janani Schools omwami Mike Kironde olw'ekkula ly'ataddewo okubeera nga tupafominga bwe tuti nga nebaza batisha bange bonna nebaza abazadde abataddemu ekinene okunfula kyende essaawa zino. Ku ssomero lya St. John's SS Mukono we lituukiddeyo nga bali kulya bataddewo endongo ng'abayizi bali mu kunyeenya kugaliba enjole. Okusinziira ku Mabaale Ronald ngono ekirasi teacher wa siniya ey'omukaaga abayizi bayise bulungi ne yeebaza ne banne abakulira amasomo ag'enjawulo. The results were released and the results have been very marvelous. We have seen students scoring highly in these recently concluded USCE examinations, and we have seen our students excelling in combinations like PEM, BCM, PCM, MEG and so on. Ye akulira essomero lino Ssentongo Sally Henry yeebazizza Katonda olw'abaana okukola obulungi ssaaka basomesa nga kw'otadde n'abazadde abeerekereza buli kimu. Twebaza Katonda abaana baffe bayitidde ddala bulungi nnyo. Abaana baffe basinze basatu bonna balina 19 BCM, Mero and me. The combination ze bakola. Abaana baffe bayitidde ddala bulungi. Twebaza Katonda yatusobosezza okukola obulungi. Twebaza abasomesa, twebaza abazadde, twebaza director. St. John ekoze ekintu ekyanjawulo buli mwaka ebibuuzo ebifuluma ebaako n'ekyenjawulo kyekoze ng'abaana bayitidde ddala waggulu nnyo. Abayizi 101 be baatuula era bonna bayise bulungi. Ku ssomero lya St. Peters Bombo Kalule ery'omuzira mu bazira omulangira Dr. Ronald Mulondo era omwami wa Kabaka amulamulira kesa za Bulemeezi abayizi bakoze bulungi ddala. Essomero lino lyatuuza abayizi 217 era bonna bayise bulungi nga bafunye obubonero obubongerayo mu matendekero aga waggulu. Funye 19 points era nga kino kivudde ku bazadde baffe tuteekamu sente n'amaanyi ne administration yaffe okutusupportinga etwete abafacilitator. Mu baana be twatuuza omwaka oguwedde abaana 6 basobola okufuna obubonero 19 era nga abaana bakoze sciences nga 2 bakoze arts. Tuli basanyufu nnyo okulaba nti era abaana 17 basobola okufuna obubonero 18. Kangaawo omulangira Ronald Mulondo ebazizza abazadde okukwatagana obulungi n'essomero era ne yeebaza Katonda abasobozesezza okukola obulungi. Natandika essomero lino St. Peter Secondary School Bombo Kalule lyeliganyula abaana ba Uganda bonna buli kanyomero konna ak'enjawulo mwe basomera mwe bajja amagezi ag'enjawulo ate nabo mwe bagenda okuyita. Kale n'olw'ensonga eyo abayizi bano gavumenti ejja kubatwala mu courses ez'enjawulo ze bagenda okusoma ez'ekikugu era bwe bava tulina essuubi tebagenda kusoma ku byabwe byakwekusa wabula okujja okukyusa ekifaananyi ky'amaka gaabwe ekifaananyi ky'ensi yaabwe n'okukyusa ensi eno okufuuka ey'omugaso era eyeegombesa omulembe ate ogunaddako okubeerawo. Amasomero bagazimbe, amalwaliro bagazimbe, enguudo bazikole bafuuke abakugu.
Essomero lya Mumusa High School erisangibwa ku kyalo Mpanga Busundo eryatandikibwawo Oweekitiibwa Joseph Kawuki batuuza abayizi 88 era bonna bayise bulungi. Omuyizi Ejjok Alex abadde akola essomero lya Arts yasinze banne ng'afunye obubonero 20. Nafunye points 2 okuva mu Divinity Art ne Buganda. Nebaza abasomesa bange okusomesa ensokuna obubonero obwo. Saako n'abazadde osobola okuwaayo school fees mu budde n'esookera ku ssomero n'ensoma. Mbadde nkola subject ya physics, chemistry ne math nga nafunye points 18. Nebaza Mukama Katonda yansobozesezza okukola points. Nasobola okufuna points 19 wabula ekinsobozesezza okufuna points ezo kubadde kusaamu maanyi mangi. Wetutuukiddeyo tusanze Oweekitiibwa Joseph Kawuki ayanjulira abayizi ebyavudde mu bigezo era ono yeebazizza nnyo Omutonzi abasobozesezza okukola obulungi. There is nothing that brings joy as targeting, planning, putting all your efforts into an activity and it comes to fulfillment. As Mumusa High School today, we are very joyful to be celebrating the victory of our learners. I wish to inform all our students that the 2025 candidates did as expected. Essomero lino liyize lituuza abayizi ebbanga eriyise era bazze bakola bulungi. Otyo tweyanziza nnyo munnaffe Ponsiano Mukiibi.